Kagaba era ategeezezza nti waliwo okunoonyereza okukolebwa era nga bwe kunaaba kuwedde baakubuulira eggwanga ebinaaba bikuvuddemu. Even my colleagues who are here, none of them was directly there. It calls for serious investigation and assessment to arrive at a decision that must remain legal and defendable. The same applies to, first of all, my apologies to Honorable Sekikubo. I'm aware of what transpired in Rwemiyaga, and the same is being subjected to a neutral assessment. Ekibiina kya National Unity Platform kironze ssentebe wa kabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda, Muwanga Kivumbi, ng'amyuka pulezidenti w'ekibiina kya NUP mu bitundu bya Buganda. Muwanga Kivumbi agambye nti amaanyi agenda kugateeka nnyo mu bavubuka naddala mu bitundu bya Buganda okubaagazisa ebyobufuzi n'okwettanira ekibiina kya NUP. Muwanga Kivumbi agambye nti ekiseera kituuse abavubuka beesimbewo ku bifo eby'enjawulo olwo bakwate obuyinza okukyusa ekifaananyi ky'eggwanga. Buli mulembe gubaayo n'omuzungu kyaguyita, it must call for its finest hour. Baga nti mu kiseera kino ffe twaliwo, mu kiseera kino ffe twakikola, essaawa etuuse owatali kulinda tukikole. Era nti omulimu ogwange mwangu Mr. President, lwotaabe mu Buganda nja kubaawo, lwotatuuke nja kutuuka. Nene omulimu omulala gwe nja okuyambako kwe kukwata ku bavubuka, kubanga ebbanga lyange lyonna ne bannange, actually I'm the first real foot soldier. Bansiba mirundi mingi n'ebira bingi. Mu ngeri y'emu Muwanga Kivumbi agambye nti agenda kulwana bwezizingirire okulaba ng'ebyobufuzi ebyokweyawulayawulamu bikoma mu Uganda tikubanga tebiina gye bitwala ggwanga mu maaso. Abatuuze ku kyalo mutuufu wano mu disitulikiti y'e Sironko bakkakkanye ku bantu babiri ababadde bateeberezebwa okubba pikipiki era nga bano babakubye emiggo egibattiddewo. Abagenzi Amuza ow'emyaka 23 ne Ramadhani Gonyi ow'emyaka 43 nga kigambibwa nti babadde bamaze akabanga nga babalinnya akagere olw'ebikolwa eby'obukambwe babadde batuusa ku bagoba bodaboda mu kitundu ekyo. Kiteeberezebwa nti abattiddwa babadde baliko abantu bebyokobaana nabo mu bitundu bya Kampala ne disitulikiti endala ng'eyo gye babadde batunda pikipiki enzibe. Bano basangiddwa mu ku loogi mu kitundu ekyo era abatuuze bazudde ebimu ku bintu bano bye badde bakozesa okumenya ennyumba omubadde makansi ezisala kufulu, ebisumuluzo ebiggula kufulu ebyakazibwako masitaki n'ebintu ebirala. Poliisi weetuukidde mu kifo ekyo nga bano battiddwa era yetandikiddewo omuyiggo ogw'okunoonya abantu abeenyigidde mu kutwalira amateeka mu ngalo. Ayogerera poliisi mu bbendobendo lya Elgon Rogers Taitika alabudde kumenyi bw'amateeka obusukkiridde mu kitundu ekyo n'asaba abatuuze bulijjo okuloopa be bateeberezebwa okuba ababbi ku poliisi beewala okubatuusaako obulabe. Kigambibwa nti bano babadde babbi ba Lulango mu bitundu bino. Kituufu nti awaliwo ne piki eyabbibwa wano Embaale, omuvubuka ne bamutta, newenjogeera omulambo gukyali mu ggwanika Embaale tannabeera identified. Mu bitundu by'e Sironko waliwo Mwami Magumba naye bamubbako piki. So balabe bano nga balina ebimenya, balina piki ya Kenya gye bakozesa okugenda mu maaso okubba abatuuze ne babakakkanako bwe batyo ne babatta. Naye twagala okujjukiza abatuuze nti omuntu wabazizza omusango muteekeddwa omukwata, amateeka gagende mu maaso okulaba nga galamula so si kumusalira musango. Oluvannyuma emirambo gy'abano gitwaliddwa mu ddwaliro lya Mbale State Mortuary okwekebejjebwanga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abaana wamu n'abazzukulu ab'omuzira Kangave Musaaza wamu ne famire y'omugenzi Kurani Makaya bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta Museveni nti buhabulwa ayingire mu nsonga z'ettaka lyabwe eriweza mayiro 10 nga lino lisangibwa ku kyalo Botebire mu ggombolola y'Ekinyogoga mu disitulikiti y'e Nakaseke lye balumiriza nti waliwo bamusiga nsimbi abaagala okulibatwalako nga beeyambisa abakulu mu yafeesi ya pulezidenti. Bano okutuuka okuwanjagira omukulembeze w'eggwanga kiddiridde okukyalako omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo Fiona Balungi ono yakyalako mu kitundu ekyo wiiki ewedde n'ayimiriza emirimu gyonna egikolebwa ku ttaka eryo omuli okusenda n'okuteekako enkulaakulana. Bano nga bakulembeddwamu omusumba Richard Kaya ku lw'enju y'omugenzi Kurani Makaya
awamu n'ekirabo Marian Musaazi ku lw'enju ya Musaazi bagambye nti okuva lwe baatandika okwagala okukulaakulanya ettaka lyabwe baafuna okutiisibwatiisibwa. Bwe yali awa ebiragiro ku ttaka eryo sabbiiti ewedde, omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga Fiona Balungi yategeeza abaana ba Kaaya awamu n'aba Ignatius Kangave Musaazi nti nga bwe baali bavunaanyizibwa ogw'okukuuma emmaali y'omugenzi, era ono yasaba ab'ebyokwerinda mu bitundu by'e Nakaseke okukola ekisoboka okulaba nga tewabaawo atwalira amateeka mu ngalo. Ne wabeerawo n'ekirala, this is illegal eviction because omuntu bw'asazaamu ekyapa nga tewali court order nga ne nannyini w'ettaka abadde aliyina tategeera n'omala okusazaamu ekyapa ate n'otweking over forcefully, this is illegal eviction. Kati ebyo tutalina kukkiriza. So ekirala kyembadde neerabidde, ettaka lino libadde likuumibwa ASCA security company, right? Security services. Aba ASCA abo mbadde nsaba poliisi mubaleke basigalewo because babadde wano mubongere amaanyi okuva mu poliisi. Poliisi egyekuume nga ne bano we bali because babaddewo nga bakuuma ettaka lino. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa omwami wo oba omukyala afanga wanoba tekikukakatako okufuna ku byabugagga bye nga munnamateeka Julius Semanda bw'annyonnyola. Okusinziira ku tteeka erirungamya ebintu by'abafu wano mu ggwanga lituyita Succession Act, bwe muba abafumbo omwami n'omukyala omu ku mmwe n'asalawo n'ava mu maka ago n'agenda ebbanga eritali ggere, oba oli awo n'okufumbirwa n'afumbirwa oba n'awasa n'okuwasa, munno bw'afa bw'aba nga teyalekawo kiraamu, toyinza kujja n'ogamba nti ate kooti ekuwa obuyinza oddukanye emmaali y'omuntu oyo aba yafudde. Nedda tokkirizibwa, wabula ky'olina okukola osobola okugenda mu kkooti mu myezi 6 ng'amaze okufa n'ogennyonnyola ensonga ezakujja mu bufumbo obwo oba mu maka. Kkooti bw'eraba nga zirimu eggumba esobola okuwa obuyinza okubiddukanya. Abatuuze mu ggombolola y'e Lubaga mu kibuga Kampala ku byalo okuli Masanafu, Lugala, Lusaze n'ebirala batiisizza okwekalakaasa olw'akasasiro ajjudde mu bitundu byabwe bwe bagamba nti aviiriddeko ekivundu nga kaakano boolekedde okukwatibwa ebirwadde. Kigambibwa nti kasasiro atandise okuyingira mu makubo oluvannyuma lw'abatuuze okubula bye bateeka kasasiro ono nga bangi bamuteeka mu masaŋŋanzira. Wabula Kyabassa bwetuukiridde abamu ku bakulembeze mu ggombolola y'e Lubaga bagambye nti nabo basobeddwa eky'okuzzaako olw'okulinda ebimotoka ebyola kasasiro nga tebabiraba. Amyuka mmeeya w'eggombolola y'e Lubaga Muguluma Fatuma agambye nti n'emmotoka eziyoola kasasiro tebakyaziraba mu kitundu kyabwe, wabula agumizza abatuuze era n'agambye nti bawandiikidde ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA ku nsonga eyo nga kaakano balinze okuddibwamu. Ensonga ya kasasiro kikulu nnyo kye boogera kuba naffe tulaba nti buli wamu kasasiro asusse mungi, naye obuzibu bwe twafuna okuba kiteezi bwe yagwamu ensonga ya kasasiro yafuuka ekizibu mu Kampala. Kati ensonga ya kasasiro tetukyaginenyeza bakulembeze kuba kati ffe tetukyagirinako obusobozi, tubadde nga tuteekawo embeera okulaba nga kasasiro ava mu bantu. Ensaawa eno n'abayoola kasasiro bennyini bagamba tebalina wakumuyiwa. Ebifo byennyini bye bafuna by'okuyiwamu kasasiro buli kye bafuna kye balemesa. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola. Dr. Lulume Bayiga annyonnyola nti omuntu yenna bwe yeetaba mu bikolwa eby'omukwano n'omuntu gw'ateebereza okuba n'akawuka ka mukenenya waliwo eddagala lye bamuwa okumutangira okukwatibwa akawuka ako.
gambe weegase n'omuntu omumanyi oba alina kirimu oba talina osobola okugenda n'ofuna eddagala lye bayita PEP, post exposure prophylaxis eritta akawuka kano nga kakayingira. Naffe abasawo ng'ogenda kulongoosa omuntu katugambe alina kirimu waliwo eddagala lye bayita PrEP, pre exposure prophylaxis, n'obeera nga weetanga akawuka kano singa oba weefumise nti so nekabeera nga kasobola okuttibwa. Ssenkulu wa ssettendekero wa Makerere Dr. Crispus Walter Kiyonga wanjagidde minisita ebyenjigiriza okuwa abayizi emirimu bonna abamaze emisomo gyabwe naddala abafuluma mu yunivasite ez'enjawulo nga bafunye first class degree. Bw'abadde akulembeddemu okutikkira abayizi olunaku olwokuna ku matikkira ag'omulundi ogw'75, Ssenkulu wa Makerere Dr. Kiyonga agambye nti kiswaza okuwulira nti omuyizi ayitira waggulu ne first class degree kyokka n'alemererwa okufuna omulimu olw'obutaba n'abantu bankizo bamanyi mu bitongole oba kampuni ezigaba emirimu. Kino kiddiridde ssentebe w'ekibiina ekitaba abaasomerako e Makerere Dr. George Tulyamuleba Mugabi olunaku olw'eggulo okwemulugunya nti waliwo abayizi abatikkirwa nga bafunye first class degree naye olw'abazadde baabwe obutaba na nsimbi balemererwa okweyongerayo n'emisomo n'okufuna emirimu ne kibakaluubirira. Makerere etikidde abayizi 1,358 omwaka guno ng'abayizi 149 bafunye first class degree so nga waliwo n'amatendekero amalala agafulumizza abayizi mu mbeera eno naye ne balemererwa okufuna emirimu. Dr. Kiyonga asinzidde ku matikkira ga Makerere n'agamba nti baakwongerezeganya n'abakwatibwako ku nsonga minisitule y'ebyenjigiriza okulaba nga abayizi bano bafuna emirimu. In the past, Vice Chancellor, when we were here at the university, I think the course was small. Students who got first class were immediately grabbed by the university itself. It's not clear yet to me. I had wanted to discuss with the Vice Chancellor what happens these days. But the chairman of the convocation, so it appears retaining first class students is no longer the case now. Maybe missing some value addition in this respect. I think we need to deeply consult with the Honorable Minister of Education and Sports with a view to finding a way of keeping track of this value. Getting a first class is definitely not an easy job. Ye amyuka Ssenkulu wa Makerere Professor Barnabas Nawangwe agambye nti baakwongera amaanyi okufuula Makerere ettendekero erikulembera mu by'okunoonyereza mu Afrika n'okugyamu amasomo agamu mu ssettendekero ku mitendera egimu. We intend to recognize our excellent administrative and support staff as well. We will recognize the best researchers and teachers at every school at MOOCs during a special convocation ceremony. Actually, that took place yesterday already. Mr. Chancellor, Sir, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, guided by our council, led by the very able Mrs. Lona Magara, Makerere University has embarked on a serious journey to transform into a research-led university. This is part of our strategy plan which was approved in 2020, which has 4 main pillars. They include innovative teaching, research-led university, an inclusive university, and a professional. Ye akulira ettendekero lya Mubuzi Professor Moses Muhwezi agambye nti ettendekero lino omwaka guno lifunye ebirungi bingi omubadde n'okutta emikago n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ekiyambyeko okufunira abayizi abamaliriza emirimu. In the use and application of internet, we want to appreciate the Ministry of Education for this partnership. Lastly, MOOCs has established the Green Energy Research Unit under the Solar Biogas Hybrid Energy System for energy transformation. This will support efficient energy use and it will promote green energy for transformation and sustainable development.